Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebigambo bya Ssegirinya muwulidde embeera nga bw'etambula. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga atuuka ku ddwaliro okulaba nga ateeka agenda mu maaso n'okulaba embeera nga bw'etambula, era ayina ne byayogedde byenjagala okubanga ate nkuwaggwe atuwuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabula waliwo akanyomero ke njagala okubanga nkuwa wano ng'omulambo gwa Ssegirinya Muhammad gujjibwayo nga gujjibwa mu kimanyiddwa nga yanga gutwalibwa mu mbeeremu oba endala. Kakati ekibadde ku ddwaliro okusinziira ku babaddeyo kigambibwa nti Ssegirinya Muhammad abadde yafudde dda. Bino nno bigambo by'abamu ku abo abaasooseeyo. Awo omulambo gubadde gujjibwayo gy'afiiridde yanga gutwalibwa ku mmotoka babeere nga beeyongerayo. Wabula okusinziira ku babaddeyo era abaasoose okutuukayo abamu batandise okubanga batuwa ku updates nga kigambibwa nti Ssegirinya Muhammad we baasookedde okutuwa amawulire nti mufu Ssegirinya abadde yafudde. Newankubadde eddwaliro tuba tulina kugenda na statement ya ddwaliro. Okusinziira ku baavuddeyo bagamba nti Ssegirinya abadde yafudde dda, wabula nga kye baagala kwe kubayinga time oba okulaba nga obudde ababuwanvuyawanvuyaako mbu. Okusinziira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga, ababaka ba Parliament bayina olukuŋŋaana lwe babadde balimu. Oba lukuŋŋaana ki? Bayina kye babadde bagenda mu maaso n'okuba nga waliwo olukuŋŋaana lwe babadde bagenda mu maaso n'okuba nga bagenda mu maaso nalwo. Kati mbu wabaddewo akabaddi ak'okwagala ensonga eno ya Ssegirinya ereme kuba nga ate eyitawo mu budde obwo, era kirowoozebwa mbu babadde babayinga time, wabula nga Ssegirinya abadde yafudde dda. Maama wa Ssegirinya nga bwe nakugambye ye yafulumizza amawulire ago ng'akubira abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okugabategeeza nti bannange omwana wange amaze n'aba ng'afudde, newankubadde ng'abasajja bano baagezezzaako okwagala okugaana okulaba nga babika Ssegirinya Muhammad mu mbeera eyo, wabula kyamaze ne kikakasibwa officially nti Ssegirinya Muhammad amaze n'afa. Oluvannyuma eddwaliro ly'e Lubaga livuddeyo n'ekiwandiiko ne baba nga batuwa ekiwandiiko ekibadde official ekiraga nti Ssegirinya Muhammad afudde. Wabula ebiddirira byonna ebibadde bikwata ku Ssegirinya Muhammad tugenda kuba nga tubikuwa mu maasoko awo, nga bw'omanyi nti ffe wano ku Red Zone TV zeezo moments ze tutera okuba nga ate tukutuusaako. Wabula njagala kuwa bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde bw'abadde amaze okgendayo kubanga atuuse nga bwe nkulaze mu katambi akasoose. Wabula bw'ati bw'ayogedde, then oluvannyuma ngenda kukomawo n'ebirala era ku nsonga ze zimu eza Honorable Ssegirinya Muhammad. I'm sure many of you have already received the terrible news. I'm here to reaffirm the terrible news that we have lost the Honorable Muhammad Ssegirinya, Member of Parliament of Kawempe North. Ssegirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final days of Ssegirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sadly, we lost Mama Ssegirinya. We condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Ssegirinya will be honored in the Parliament of Uganda, and we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Ssegirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, that will bury Ssegirinya on Sunday. Basebo ne banyabo, kitalo nnyo kitalo ddala.
bangi kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya MP wa Kawempe. Mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe. Yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga Ssegirinya yalinga mu kusaaga naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu emaliza ng'emusse kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda kumulumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzigiti Embogo, tunaavaawo tugende mu maka ge nkasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuba ebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6, famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Omukama tusaba musaasire byonna ebyamusobako omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.